Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni adduukiridde ab'ennyumba omwafiiridde abaana bana mu nnabbambula w'omuliro mu disitulikiti ey'e Busia ku ssomero lya Victoria Nursery and Primary School ku kyalo ekimanyiddwa nga Madibira n'obukadde bw'ensimbi 20. Minisita amabugo gano agayisizza mu Mary Mutende, Commissioner avunaanyizibwa ku masomero g'obwannannyini, era nga buli famire omwafiiriddwa omwana babawadde obukadde 5 obw'ensimbi olwo bali mu kujjanjabwa ne bamuwa buli omwaka kadde kamu. She has sent us to represent her and to pass on her condolences. She has a little small envelope for the deceased families for purposes of arranging the burial, carrying on with the burial arrangements. So for each of those bereaved families, there's you'll get 5 million, sent 1 million shillings for purposes of supporting with medical bills. 1 million is available for that family. Again, all money that is received must be signed for by that specific parent, not anybody else. Francis Atim ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza ng'ono yakiikiridde omuteesiteesi omukulu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza balambudde owakutte omuliro ne balagira essomero lino okuba nga ate liggalawo. And we had lost lives of young children. So the minister, Mama First Lady, requested that we come down here to assess the facts on the ground, to give professional advice. That's why I'm moving with the commissioners here, Commissioner Primary Education or Basic Education, and Commissioner Private Schools and Institutions, but also to pay condolences on behalf of Mom and the First Lady to the bereaved families. Bino bigenze okubeerawo nga ne gibuvuddeko ekisolo ky'essomero lya Bill and Paul Nursery Primary School kyakakwata omuliro era ng'ebintu bya bukadde na bukadde ne byonooneka ng'omukulu w'essomero Sakate n'avunaanyizibwa mu kulambula amasomero bakwatiddwa ne baggalirwa. Abateeberezebwa okubanga be bali mabega w'okwokya essomero lino kuliko Eleptini Bosco, Ssenkulu w'essomero Jock Godfrey avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulinda ku ssomero lino, Sakate ne Okwi Andrew, Headmaster, n'abasomesa balala abakwatiddwa okwabadde Aduwa John, Sakate ne Okolongo Tony ne Osuwi. Ku nkya y'olunaku olwaleero, Grace Kanuna ono nga yamyuka RDC alambudde ku ssomero lya Bill and Paul Nursery and Primary School okulaba buti ate bwe bitambula wabula ng'asanze bagaddewo nga bagondedde ekiragiro ekyabaweereddwa. Bya Sandy Charles, Salt TV, Omonyo.